you very much. Round of applause for Eyita. Let us welcome our chief guest with a round of applause. We can stand up together. Let us give another round of applause to our chief guest, who is the Right Honorable implementing of Eyita through integrated disease surveillance, which is an approach. Representatives of the relevant partners here present. The Executive Director of the Enkambwe of the Infectious Disease Institute. Next to him is Dr. Charles Ayo, who is the operational plan, and then highlight a little bit as one of the countries that made a commitment to be part of those international commitments, 4 commitments, a minimum of 3 commitments. And for us as a country, and here, this should be the one we should turn here on this. I mean, we should turn to look at covered that level. So we have the 104 points this looks to cover. And I think this is the first step. This one we can even achieve by maybe March or but also on health security program in the country. 2022-2023. My name is Dr. Ebola. I'm a medical officer. Right Honorable Prime Minister, we are very pleased to have you here. We are very happy to see you at again in person at a time. Before you came, we gave a presentation of what we have done. But non-communicable diseases and is representing the Minister of Health. And to your left is Dr. Tafiu. And here, this should be the one we should turn here on this. I mean, we should turn to look. We also participated in the joint evaluation. Our gaps were identified, our successes were documented. Then in reality, health threats are only growing more dangerous. Population growth has brought East Africans close to one another and close to animals, increasing the opportunity for pathogens to transmit between animals and humans. Some of the places, if we go to our places there, we find that some people are sleeping with animals in the same house. I don't know whether you are aware of that. When we go down there, we find them occupying the same house. Sometimes because of security issues, somebody will say, I cannot put my goats far away from me because they will be stolen. So I think it is a challenge that some of you have already also seen. Climate change has also made it easy for disease vectors like mosquitoes to cover more territory. We must be prepared to prevent, detect, and respond to the threat posed by bioterrorism as well as accidental release from laboratory. Which do not be tempted to hold discussions about the security and preparedness on the back burner until the next crisis arises. We must be vigilant in the threat across the borders in the Democratic Republic of Congo, Kenya, Tanzania, and the globe for all public health emergencies. And in addition to building our safer and more secure future through advocacy and investment in health security. Lero ya kunonya okulaba nti tuziyiza endwadde
ezisobola okuyingira mu Uganda oba okuva mu Uganda okugenda awalala nga zigenda okukosa abantu baffe. Kubanga bwe tuba tetukoze pulaani eno, endwadde zijja ne zibeera nga zitukutte naye nga prevention ebeera okuziwonya nga kubeera kuzibu. So wano tulinga abagambye tunoonya embeera ey'okuziyiza endwadde zino okubeera nga zituyingirako. But right now tulina obuzibu nti twafunye Ebola ng'ava mu DRC Congo n'endwadde endala zize nga zituyingirira naye nga ziva ate ku mawanga agatwetoolodde. So olwaleero tuli kulonkinga okulaba nti tukwataganira wamu ne development partners ne bannaffe abalala mu gundi yonna tulabe nti tunyweza enkolagana okulaba nti tunoonya okulaba nti abantu baffe babeera balamu nga twewala endwadde ezo eziyinza okujja ne zitukosa obulamu bwaffe. Yeeyongedde nnyo, tugenza okulaba nga abantu endwadde zibasembereddeko kumpi nnyo olw'ensonga ogenda okulaba nga abantu abamu basula mu nnyumba emu n'amalundiro gaabwe n'ebisolo byabwe. Omuntu agamba embuzi zange sijja kuziteeka wala kubanga bajja kuzibba, nabeera nga zisula mu nnyumba ye mwasula nga n'embuzi mwe zisula, enkoko zisula omwo nga naye mwasula. So buli obukka bwafulumya ate n'ekirala gwe kiyingiza, so nakyo nekibeera nga kituleeteddeko endwadde. So ebyo byonna tulina okubibulira abantu baffe ne tubasomesa ne tubabeera nga tubibeewaza so that obulwadde buno tebubayingirako. Njagala okukakasa abantu baffe nga gavumenti egezezzaako, kubanga bwe tutandikidde okukitegeera basitukiddemu mangu nnyo ne balaba nti bateekayo okutaayiza okubeera nga baziyiza abo abalina obulwadde nga babaawula mu bannaabwe abalala n'okunoonya omuntu yenna eyabadde nga abaddeko ne link n'omuntu oyo eyabadde omulwadde so that twongera okulaba nti tukolawo prevention obulwadde buno butasansana mu bantu balala. Era ne ttiimu zaffe zonna ezikwatagana n'abasawo, Ministry of Health baziweereza okugenda mu bitundu ebyo ebyetoolodde Mubende n'ebyetoolodde the DRC Congo border okulaba nti twongera okunoonyereza bwe waba waliwo omuntu yenna ng'alina akalwadde ako tulabe nti obulwadde buno tebwongera kusansana mu bantu baffe kuleeta ate nga kukwata bantu balala. Should make sure that whatever activity like the ones we have put across must be well coordinated, that no one should move as uneasy, no one should move alone. That is when we shall achieve almost we shall achieve 100% of all what we have done. But if we fragment and then we find that we cannot move as a team, we are going to have a very big challenge. Don't look at the cleanliness of this food on that table. You say this food appears safe. We must consider the whole value chain, right from production to processing to handling to every step must be taken seriously. So for that reason, that's why I'm saying we must emphasize the one health aspect, so that no one is left behind. And we must make sure that for us all to be safe, if we must all be committed to making sure that what we are doing with leads to something safe. Because we have a national action plan for health security. This plan seeks to address the gaps that have been highlighted for the joint evaluation. As somebody who's been in implementation for the last 20 years, I know that the devil is always in the details. So if you don't have a plan, when you have an outbreak that was announced a few days ago, you really don't have a plan to guide your strategic action. So we are here to reflect and also to renew our commitment to making sure that outbreaks like the one that was announced a few days ago do not pose a threat to our lives and to the livelihoods of our communities.
It is in that respect that I'm very proud as the leader of the Infectious Diseases Institute at Nigeria, a community at Nigeria University which is making 100 years this year, and in the spirit of the motto of the university where we build. Not working or not working, sorry. The number of cases and deaths have progressively gone down with the subsequent outbreaks. And this indicates improvement in health security capacity in Uganda. I would like to assure the public, as highlighted by my permanent secretary, so mu bino byonna bye tukola tugezaako okulaba nti ensi nga yo yeetegeka ng'ekwatagana ne minisitule ez'enjawulo n'ebitongole ebirala eby'enjawulo n'abo abatuwa ssente batutandise n'eza gavumenti okulaba nti tukola ebintu ebyo ebimu ebinyweza oba ebitwangula tuteerawo embeera esobola okuwanguwa okwewala endwadde okuzitangira okuzimanya nga zizze naye bwe ziba zizzeewo n'okulaba nti tezongera kusaasaana kuva mu kitundu kimu kufuluma Uganda oba kuva mu mbeera endala mu nsi endala kujja mu Uganda. Mulimu okulaba nti eddagala tulikozesa bulungi eritatufuukira kizibu oba okukanya obutaliganda kyetuyita resistance. Mulimu okugemesa abaana n'abantu abakulu okusinziira ku ndwadde emmezze. Oluno kyali nti buli muntu yenna okusuka emyaka 18 ne mulimu endwadde ezijja tulina okugema abali wansi waazo. Ne mubaamu surveillance oba okunoonyereza ku ndwadde. Ekyo kyo kibeerawo buli lunaku mu kaseera bwe mwalina okubeera nga kikola kuba tulina okuba nga tukikola. Wali eyo mu kyalo olina okuripootinga oba obuloopa endwadde gy'oba oteeberezza oba ekintu ky'okola naye nga toli sure n'okigamba bwe tuyita VHT mu kyalo eyo ate naye n'akigamba leeva eddako bwe tutyo ne tusobola okumanya endwadde mu budde bwabyo. Ne wabaamu laabu oba okukebera omusaayi ne tusobola okumanya ki ekiri mu muntu.